Mid Ali 745, Matewi Nyansiyo 2200, Serwanda Siza 126, Mwesi Jiduzi abakadde bebeezeera baali ba Nuupu yennyini ye yakyusa abantu abo. Abantu abasinga obungi ababaddeko ekisanja kino ekiwedde babadde ba Nuupu from LC 3 from local council 3 to local council 5. Nuupu yebadde esinzaayo abaki abakulembeze ate kati bwe bataakolera bo tebadda mu bantu bwe bajja tebaatreetera services nga okugeza nga ku district basobola okuyisa kubanga districts yeeyisa ebikolwa mu bitundu bya enafuya. Ensonga endala enafuya abantu baffe aba NRM naddala abakulembeze kwe kulabika okuba nti nno tebaganyiddwa mu programu zaffe eza NRM ng'ate ziri ku mulembe gwaffe ogwa President Yoweri Kaguta Museveni. So twagala okusaba nti programu zeezo engeri gye zirimu nnyo ab'opposition nga be baziliidinga kintu kikyamu ffenna ffe bannannyinizo tubeere nga tuliidinga programu zeezo abantu baffe bano abawagizi baffe basobole oziganyirwamu. Ensonga lwaki tebaziganyirwamu era ekibanafuya opposition yeziliidinga n'olaba nga PDM nga wa Nuupu yagikola ki ye chairperson kati waba azigaba waba agaba ate agabira babe aba NRM era abajjamu era n'abasosola n'abalondamu n'agamba nti oyo tebamuwa wa NRM abo be ba gavumenti eriko temubawa. Ekyo kireetera abantu baffe okunafuwa ne babeera nga balowooza nti tetubafaako nga ffe abakulembeze aba NRM. So twagala muzeeyi President Museveni jjajja agezeeko okulaba nti no programu ezo tuziteeka mu mikono gyaffe kubanga ffe aba NRM tetulina mutima gusosola. Aba NRM tugabira buli muntu ffe tugamba ono alya n'oli alya yemmere ekola ki naye ate bano we bazikulira ng'ate ffe tuli mu buyinza abantu baffe ne bataganyirwa kiba kitegeeza tetukola. Olira ekyalo nga Nkene teri balonzi abo. Nkene kyalo nnyo ate according to the okusinziira ku rate y'abantu ababadde balonda ekiseera kino kati tugenderako teri polling station yawezeza 200 oba 150 okutwaliza awamu. Polling station zonna zabadde nga mu bantu 60 bwe batyo ng'ogasa abaami n'abakyala. N'olw'ensonga eyo twakozeemu obugayaavu ffe nga aba NRM Nuupu yatusinzizza amaanyi ag'okubba akalulu era kino kiri ku rekodi nti Nuupu guno si gwe mulundi gwayo ogusooka okubba akalulu. Tubadde tujja tukiraba kati okugeza olunaku olwaleero nga chairperson w'e Kakerenge yaleese abaana abato ne balondera era mu bukonge obwo bwe bumu nga babawadde obukonge. Kisamba Vincent chairperson LC1 Kakerenge wa Nuupu era yabadde ku polling station eyo yabbiddeko nnyo akalulu era yabadde agyefuza okuva ku makya nga yalagira bakole ki nga we balonda yalagira presiding officer ekyokukola ku kalulu kano. Yensonga awokawuka we bameggedde ate era ng'ayogera kyeri nti ono temumuwa Honorable Nafuka Joyce temumuwa Hamidu temumuwa nga ayisaawo ba Nuupu bokka. So yabadde n'essenga ye chairman owa Nuupu ku polling station eyo ey'e Kakerenge Bulamu Children's Center like Nkene. Nkene obaka bwempa bakansalazi bannange abakulembeze bannange nti tutambulire
mu kuweereza abantu tutambule mu kutya Katonda kubanga kutya Mukama amagezi mwe gasookera tuweereze abantu tetubeerabira abasinga tuwangula ebifo twefuula bakiwagi nebeera nti emyaka 5 giggwako mangu so mbasaba muweereze abantu mubabeeremu oba olina ssente oba toyina obeerawo obeererawo abantu. There is what we call time frame. Kibadde ekiseera kyabwe nga Ssemujjunganda yakulembera kirabira ebisanja 3 yadde asaba kisanja kyakuna Sseggona naye bw'atyo Matiya Lwanga bwanika naye bw'atyo Mathias Mpuuga bw'atyo tukakasa nti luba olunyi mu kifo abantu oba onyiziza abantu bangi era n'abantu abakukooyi mu biseera ebisinga so ndowooza kyekyasudde ababaka abamu oba n'abakulembeze abamu ne ku mutindo guno gw'abakansa naye abangi abadde bakulembeddeko ebifo ebisanja 3 nga basaba byakula abasanja 2 nga basaba byakusatu nabo bagudde. James era kiiti y'abantu b'omuluka gw'ebuwambu mu Gombe Division naye nga mbatiikirira nasala ku municipality. Ekibuuzo ky'ombuuza lwaki abapya bazze bangi ate abakadde ne bakendeera kusooka ddamu byonna bakansala bangi bawangula ebifo tebakoledde bantu abamu bajja ku bibiina ebyenjawulo naddala NUP naye balowooza nti no obukozi bwa kibiina nebeerabira nti ate balina kukolera abantu baba bataddeyo abasinga tebabazizaayo olw'okuba nti obukozi bwabwe oba obuweereza bwabwe bubadde bunafu ate ekyala abamu bavudde ku bifo bibaaliko ne bagenda te ku bifo ebirala oba oliawo nakyo kiri nekisikiriza bakansalaaza abalala obujja besimba mu bifo ebyo. Nze nsuubira tulina kubeera mu bantu tulina kuweereza bantu abo kyebeetaaga lwaki batulonze kyetulina okukola okusinga abamu ebiseera ebisinga bamala obalonda baddayo ng'ate ekiseera ekyokulonda era kizzemu okutuuka n'olwekyo tusaba ate n'abantu beetaaga nnyo okubasakira okubabeeramu okuba nga otambula nabo tuleme kulinda kiseera kyakalulu okuddayo ate olwoka basaba obululu olina kubatambula nabo beetaaga services okusinga oluusi abantu olumu balabika baludde nnyo mu bifo nga baleka baagala okukyusamu ku buweereza bayinza okuba nga balaba tebakyalina kitya kyonna kyebaleeta nga baagala oluusi ideas empya mu bitundu byabwe. Bwekaki buyinza bakadde obubaka bw'empeereza bannange wano tuba tuli mu kuwandiika byafaayo oba tuli mu kukola mukululo n'olwokya obudde bw'olina ng'oweereza ekitundu mw'owangaalira geza nnyo okulaba ng'olina omukululo gw'oleka buli bbanga ly'omala ng'oli muweereza abantu abajja oba abo ekisanja wekiggwerako gwolina ebintu by'olagawo by'otaddeko ettoffaali gwe ng'omukulembeze ali kweri eddaala tubasaba mwenna tugende tuweereza abantu wabula tugezeeko okulaba nga tulina bye tugatta ku kitundu kyaffe. Emyaka 5 we batubalira obali eripooti kadi gye batuwa ne bagamba emyaka 5 okoze eki so singa emyaka 5 giggwako nga tolina kyogasseeko nkusiba era nkulayirira togenda kuddayo oba mu kanso oba kuba memba bwa parliament oba ekintu kyonna ekifo kyonna kyogenda okulondebwako sizoni eno nga neyaziza nnyo sebo erinnya nze Kasule Jovius Peter Ntenyingi awangudde omuluka gw'Essanga nga kansala agenda okubakiikira ku municipality. Akusookera ddala njagala kwebaza abantu b'Essanga olw'obuwagizi obw'omuyiika bwe bampadde era ne mbasuubiza tugenda kuba biralamu ekisanja kino ekya 2026-2031. Ensonga lwaki abantu balonza abapya buweereza nze najja independent mu kalulu kano era nenkomekereza nga nkawangudde nsuubira mu bakansala ababaddeko obuweereza bwe bubadde bwa kibugwe bubadde butuukana na mutindo bantu bwebeetaaga oba abantu beetaaga ebintu bingi ebyenjawulo ng'okubeera eddoboozi lyabwe naye oba ggwe ng'oli kansala nga tosobola yodde okwogera n'ebisookerwako ebibaluma okubaako gy'obyanja oba nga tebakuwulira kubaako w'obyogera ate nga n'ebintu ebikolebwa mu community mutuwangaalira toyina kyogattako so nayo nsonga nkulu nnyo
abalonzi b'essanga badde balina okulonda ku mwanya amapya ate balabe naffe tugenda okukola era twagala okubasuubiza tugenda kuweereza ngenda kuweereza tulabe nga ssanga yaffe ate egenda ku ntikko. Erinnya nze Katende Henry okuva Enasse Ward. Abantu mu kitundu kyaffe naddala ddala nze gyenva banneesize omupya badde tali mu kanso kujja okubaweereza okusinziira munnange abaddeyo enkola gy'abadde aweerezaamu ekitundu kyaffe ebadde sinambulukufu. Kyamazima abantu beetaaga buweereza ku gurawundi nebo ng'ekyalo ekifuula kyakuzannyirako bingi nti abadde munakibiina ky'NRM akikozesa nga advantage ate okulwanagana n'abantu okubayisa obubi okusiba abaana b'abantu okubba amataka g'abantu akozesa obuyinza obwo bwe butyo okulaba nga abonyaabonya abantu mu kitundu. So ensonga lwaki abantu basazeewo nti obeera oli weeno obeera oli weeri obaddeyo tuleeta bantu bapya tulabe ebitundu byaffe n'obyongera kukyukako. Masco George 362. Mtero Julius Richard 10,715. Asemanga Norman Kabogoza 13,475. Awusi Joseph Vincent 351. According to him, I am done officer for Oxford District in accordance with Section 147 of the Government Act and declare Bramu Alan Nature who has obtained the largest number of votes being defended for Jalan and Spark electoral area in the District.